Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one to get up for starters. Or will you already disappointed? Mungedi NUP yagabyemu kadi. Oyina omuntu gobadde yagala ofune kadi n'atagifuna. Ng'atolabira ddala abadde mukozi. Oyinayo omuntu gw'oyinamu essuubi ng'olabira ddala gwe bawadde kadi ensolima kwoyo ataafunye. Owulira wanyiize bulungi. Owulirira ddala mu kaseera kano tukyasobola kwesiga Electoral Commission ya NUP. Ndabye complaints nyingi ekika ekyo mu Buganda wano ne mu Eastern okusinga gagogamba ndi disappointed. Mbalebe bangi mugamba bawadde ensolima kadi. Mpulirizamu kantandike na kibuuzo. Mission ya NUP ki? Gwakimanyi nti NUPC kibiina kya byabufuzi. Just twine ekibiina ky'ebyobufuzi. We're not a political party, we simply have a political party. Mu bufuzi tulina political vehicle. Mission yaffe ki? Gweyegatta ku NUP ali disappointed olunaku olwaliro ng'ogamba nti oli member wa National Unity Platform. Ekyakwegasa ku NUP n'oleka ebibiina ebisigadde. Mission ya NUP eri ki? Enkulu. Era wagenda okwegatta ku NUP nga tugoba ki? Mulamwa ki kwe tuyimirira nga bwe guba tegunnagguka tewali mulamwa mulala. Ngamba gwali disappointed ku kadi ez'akafuluma. Ngamba gwawulira nti waweddemu amaanyi. Bwabadde yawaddeyo okuba omukulembeze nga tewafunye kadi ng'obudde buno owanda bingi oyogera bingi. Nkubuuza ekibuuzo. Kiki ekyo ekyakuleetera okwegatta mu nkyukakyuka? Okwegatta ku revolutionary vehicle eyaffe ya National Unity Platform. Biki ebyo byakusindiikiriza okwegatta mu nkyukakyuka? Biki ebyo bikulumidde ebbanga nga byoyagala bikyuke mu ggwanga lyattu Uganda? Nga bye byakusindiikiriza okwegatta ku NUP. Olunaku olwaleero ndi wano kubuuza. Oli disappointed nti ebyo byakusindiikiriza okwegatta ku NUP babibetrayinze? Oli disappointed nti NUP kati ogikutte n'ogiteeka mu buyinza n'ekubetrayinga? Owulira obudde buno kyekikunyiiza? Owulira kikunyiiza nnyo than ensonga ssemasonga ezakuyingiza mu kibiina kya National Unity Platform? Kambuzeemu ekibuuzo. Amalwaliro ago omutali ddagala ffenna nga tukimanyi nti at least buli lunaku walina okubaawo omwana afa simply because malwaliro gaffe teri ddagala. Walina okubaawo maama afa ng'azaala ng'etteeka. Kyembuuza, eyo enguzi eremesa system incorporatinga yavaawo nga yemu kuzakuyingiza mu National Unity Platform amu struggle. Njogera ku lawlessness. Amateeka we gakaluba ennyo ku banafu oba ku baavu ne gewetamu ne gabendinga ku balina ssente. Byakyuka. Kyogamba kati byakyuka. Omwavu awangula omusango. Oyagala kungamba nti kati byakyuka. Nti olina weetaaga kugulirira kufuna mulimu gwa gavumenti. Oyagala kungamba nti kati obudde buno system yakyuse. Emirimu gy'abo balina obusobozi si gy'abo abali connected. Nyinza okuba nzabira bw'obi nga kusaidiyo byakyuse oluvannyuma lwa NUP ogaba kadi. Kyoyagala okuntegeeza nti ne bw'oba oyingidde amagye gaffe abantu bakuzibwa according to performance si according ku ani gwe bamanyi. Oyagala kungamba nti byakyuseemu e Uganda awo. Oyagala kungamba nti wasoma nnyo CV yo ezitowa okusinga sanneemu yo. Kubanga nze Uganda gye mmanyi obudde buno erinnya lye erisooka lye bakutuuma, erinnya ly'ekika kyo lizitowa okusinga CV e Uganda ng'ogenze mu office ezimu. Oyagala kungamba nti ebyo byakyuse? Angamba gwe yanyiize ennyahulya nti kikutuuse wano. Oyagala kungamba nti byakyuse? Mbuliramu oba byakyuseemu nti kati abaana abasoma bagenda okufuluma universities nga at least waliwo bagenda otandikira okukola. Obanga ongamba nti education system yaffe kati yakyuseemu nti abantu bagenda okufuluma mu masetendekero ag'enjawulo nga balina ekintu ky'omu mutwe kye basobola okukola mu Uganda eyawamu.
ngamba nti byakyuseemu ngamba nti bino ebintu byakyuseemu nti kati abakulembeze basavinga abantu ngamba nti justice system kati ekola ngamba nti Uganda police kati ekola nti kati bakyasavinga General Museveni ngamba nti kati ekibbata kasa NUP yagabye kadi oli munyivu nnyo kyakyuse ne NUP etannakyusa mpulirizamu fazilonga as ensonga ezakuleeta mu revolution eno tewali yadde n'emu eyakoleddwako nga mission enkulu ey'okugoba abantu abatono ennyo abamaking sure nti buli omu abeera munafu mu nsi yaffe ng'eyo mission tennagguka ndi wano kujjukiza ebikunyiiza background noise era abamu kuffe ne bwe nkulaba ng'okaaba wadde nga nsobola okutegeera okunyolwako nga nsobola okuandastandinga obudde bw'otadde mu bintu bino naye mpulirizamu fazilongaza ekikunakuwaza n'ekikunyiiza tekiri ku ebyo ebyakuyingiza mu revolution you simply misguided perhaps weerabidde ensonga yakuyingiza mu revolution mpulirizaamu naddala ggwe akaaba I'm very sorry bwe mbanga owulira sikusaasidde nenze ndi certain nti ekimu ku ekyo ekikunakuwaza olunaku olwaleero teyali nsonga emu ku eyo yakuyingiza mu bintu bino wayingira mu bintu bino kulaba ng'obukulembeze bukyuka nga tufuna a people centered government nga tufuna government esavinga abantu ng'abantu bebada bagikooyi bagiteeka ebbali nga tufuna justice system esavinga buli muntu nga tewaliyo ali above the law nga tuleeta rule of law si rule by okuba General Museveni kyasinga okukozesa akozesa amateeka kufuga ffe twagala amateeka gafuga buli muntu we need a fair justice system esavinga buli muntu equally nga tewali wa amaanyi nti ye bwajja amateeka gagenda fuka birayitewo nga abasigadde bajja gagenda kanga balabwa ntoogo gabakwatireyo fazilonga za Uganda ffe tetunnagirabako the rest is background noise yes waliwo cries yes okwemulugunya weekuli yes mukutwale mu kifo ekituufu bw'oba okimanyi nti weegatta ku revolutionary vehicle nga that's the national unity platform ng'okimanyi nti mission yaffe yakuggyako regime ya General Museveni twagigyeko olyoka otandika okunyiiga ekyakunyiiza yali emu ku ezo ensonga ezakugatta ku NUP bwebanga yali emu ku ezo ensonga ezagatta ku NUP then I'm very sorry to say wali simply selfish and greedy abamu kuffe bino ebintu birimu si kubanga tulina ekintu kye twagala ekyamaanyi tubirimu nga Uganda bwekeera enkya n'ekyuka even today tugenda ne tukola ebyaffe we good at doing what we do nkudiremu abamu kuffe Uganda ne bwekyuka enkya tutambuza bulamu bwaffe ne tuddayo bintu byaffe bye twalimu tubyogerako bino ebintu simply because tulina obulumi tulina ensi gye twagala okulivingamu n'abaana baffe tulina ensi gye twagala okulekamu abaana baffe a country gye tugenda okulekamu abaana baffe nga tuli proud nti balina ensi as of now Uganda si yaffe waliwo a small group of people nga Uganda yafuuka property yaabwe nga what they say kyekikolebwa kati obudde buno ngamba nti nyiga simply because waliwo omuntu atafunye kadi nga lwaki mba nyiga that's not my problem ekizibu kyange kisinga okuba ekikulu is leadership ng'obukulembeze bwe bukyuka ne butandika okusavinga abantu abamu kuffe bino ebintu bivaamu ne tupakinga ne tudda ebbali ebimu ku byatuyingiza mu struggle ensonga esinga okuba enkulu kanzikuwe ng'amateeka gasavinga buli muntu ng'ebyobugagga by'eggwanga bisavinga eggwanga mpulirizaamu ng'enguzi eri eliminated education system n'ekyuka health sector n'ekyuka nga munansi afiibwako nga munansi yasooka mu buli kintu ojja tusanga tupakinze ebbali tukola byaffe tunyumirwa kati oli wano ngamba nti gwonyiize simply because tebakuwadde kadi ekibuuzo kiri nti are you okay okyajjukira ekyakuleeta mu revolution okyajjukira ezo ensonga ezakuleeta mu struggle ngamba gwanyiize kubanga waliwo omuntu gwe batawadde kadi naawe gwe batawadde kadi anyiize naawe agenda okunyiiga the question is bwe wali weegatta ku revolutionary vehicle eya national unity platform kadi yali emu ku ebyo vidiyo eggwa bweti the ultimatum before us is regime change kankuddiremu fe ultimatum gye tuyina kulaba nga bukulembeze bukyuka period the rest is entirely background noise useless and nonsense sorry to say wamagijjeeyo